Okubwatuka okw'amaanyi okukidde okuwulirwa mu bifo ebisinga obungi mu kibuga Kampala era oluvannyuma kitegeerekese nti ekibwatuse kibadde ku luguudo lwa Parliamentary Avenue mu bwenyi bw'ekizimbe ekya Jubilee Insurance. Oluvannyuma kitegeerekese nti okubwatuka kuno kubadde kwa bbomu era okutuukidde ku Parliamentary Avenue wansi w'ekizimbe kya Jubilee Insurance nga bakubiddwa bbomu basigadde bufififi nga n'abantu ba bulijjo babunami wabo. Okubwatuka kuno kuviiriddeko mmotoka ezibadde zisimbye okuliraana n'ekifo kino okukwata omuliro era tusanze mmotoka esoose okukwata omuliro etandise okutuntumuka. Kitutte ekiseera ng'abantu ba bulijjo balanagana n'omuliro ogukutte ezimu ku mmotoka ezibadde bbomu eno bwebwatukidde era obumu obutonotono obuzikiriza omuliro bu fire extinguishers bugiddwa mu banka eziri ku kizimbe kino buwaddewaddeko naye nga buteerere. Ekikomye eky'amaanyi kikutte olw'omuliro gusaasaanidde emmotoka endala era kitutte kumpi ddakiika nga 20 abazinya moto okuzza embeera mu nteeko. Amagulu, emikono n'emitwe gikutuuse ku bakubiddwa bbomu bibadde bisaasaanye kumpi buli wamu era okusinziira ku beerabiddeko n'agaabwe. Enjege eno yandiba ng'esse abawerako so nga n'ababuuseewo n'ebisago emagomba abamu baakusimbayo kitooke. Kati wabaddewo wa boodabooda ng'emube yonna yonna muno yonna yonna nnyama nyereere. Kati nenjagala turescuwinge oyo tumuteekewa tumufundire emmotoka emutwale. Naye n'emmotoka eza gavumenti buli omu abadde adduka ng'avaawo. Oluvannyuma poliisi ey'ebasajja baayo ne basalako ekifo kino n'okugyawo ebisigalira bye bafiiridde mu bbomu eno ebadde bisaasaanye oluvannyuma lw'eddakiika kumpi 40. Muhammad Katoto omubaka wa Katereera asimatukidde awatono okuba bbomu eno atubulidde ebibaddewo. Nfunye breakfast yange ku Javas eneyo ku Parliamentary Avenue. Kati nenyingira nengamba driver tugende ondeke walinze nyingire mu banka. Kati all of a sudden kuyingira mu banka nenzijukira nti akatabo checkbook egendeddewa mu motoka. Kati nentambula nkurosinga ekkubo mbadde nteeka ekigere kyange ku kiseminti kya ku lubalaza lwa Parliamentary Avenue nempulira ekintu nekikuba emabega nga tewali muntu asobola okuyimirira okukwata okuyamba abantu okusa lwenda 99 nenjigurabinga nensula omuntu wa bodaboda nemuteekamu n'omwami omulala then nenzirayo nemugamba nti wali wakyaliwo omulala wano wakyaliwo omulala naye olwo tuli babiri abantu bonna baddusi. Kati noli netumukwata netumuteeka mu mmotoka nezivuga nezikola ki 99 negenda nekineewuunyisa kati okulaba ate kati simanyi za sikodi simanyi sikodi ki lweziyingira bagoba abantu ate abayambye nga bo tebalina kintu kyonna kye bakoze mbu they are cording off the place. Emmotoka nezijja fire extinguisher eri wali ku gundi ku not even 200 meters naye tewali okutusa wembagana bana mu banka muno mulimu extinguisher ne bajja extinguisher okusobola okuzikiza naye nga tebakyasobola kubanga nze waliwo omulambo gwendabye wano wonna wano waggulu wonna waweddewo asigadde kitundu kyokka kati ate kubanga yabadde alina bbomu oyo. Ebizimbe ebiriraanye okubwatuka kuno ekubadde bikankanye era endabirwamu zaabyo ziyise nga n'ekizimbe kya Parliament mwekitwalidde. Akuli ekitongole ky'amagye ekikesi ki CMI Abel Kandiho aduumira ekibinja ky'amagye ekisooka Major General Samuel Kawagga akuli ekitongole ekirwanyisa obutujju mu ggwanga Kijat Abbas Byabakagaba akuli ebikwekoto mu poliisi Edward Ochom n'abalala batuuseko mu kifo kino kyokka baganya okubako kye boogera
n'abamawulire. Ekyewuunyisa kigambibwa nti yadde nga mu kifo awakubiddwa bbomu eno wabaddewo kamera ez'oku nguudo n'ez'oku bizimbe, kyokka ezisinga zigambibwa okuba nti tezibaddeeko okuggyako ekitongole ky'amakomera esangiddwa ewalako n'awabadde enjega eno. Wetuviidde mu kifo kino ng'oluguudo lwa Parliamentary Avenue lukyaggaddwa ng'ab'ebyokwerinda bwe bagenda mu maaso n'okunoonyereza. Juda Musisi, BBC Serefina, Gambuuze.